Okay, omukyala abadde akiikirira abantu b'e Mawogola essembabule mu Parliament, Honorable Namuga Goreti, ataasobodde kulangirirwa oluvannyuma lw'okubbibwa akalulu n'amaliriza nga aliira ku nsiko. Kyaddaaki abuddeyo n'akola TikTok live mwayogeredde ebintu bingi nnyo mainly bino ebisinga bibadde byekuusiza ku mbeera eyabaddewo olunaku lwe baalonda. Njagala olabe vidiyo eno owulirize ebigambo by'omukyalo ono ate tukomewo twongere okubanga tuwayawayamu ku nsonga eno furthermore. Bakubadde batubbye okwalota president n'omwa milioni 2.7 twabitune nduga nti look at this, it was a scam. Kano tekabadde kalulu era bino byonna byatambudde. Katonda agenda ajjayo ekifaananyi for people to appreciate nti bino bye twogera si byappa. Abantu babadde nga abanupu naye Katonda yabalazeeko nti okwesimbawo nga presidential candidate si kyangu n'abantu okwagala is something different. Omukulembeze waffe tumwebaza. We thank you Mr. President sir for the resilience. Webale kuba mugumu, webale kuba muvumu. Twatambulako mu campaigns ezisembe oyani bukoma nsimbi nga president omulaba akoze. Nengamba naye ayinza obutakoga nga abaana baffe bali makomera, bawaiso bali makomera, abaana baffe ba Bobby Giant bali makomera, ba Eddie Muto bali makomera. The two girls, no, the girls are many, but Olivia ne Kaija buli wembalowozaako kanenda bagwali ebweru wa joking around bakuwadde omutwalo n'abatunulira bakuwadde akakumbi ka kanaana n'obasanga nga bali awo bamagala lwakakumbi munansonyiwa zosowayo kibaga nti namugavuma but si kuvuma somebody alabe bigenda maaso mugwanga bana bano bali makomera goli awo kubase mukiti kakumbi babawadde ogumu ebbiri bali awo batawanye eggwanga ku mutwalo gumu 12. So bannange twebaza omukulembeze waffe. We want to thank you Mr. President sir Robert Kyagulanyi Center muwebale for us tukusiima. We appreciate you that sacrifice okuwa yamanyigo noganti no byonna byenayitamu. Here I am. We thank your family, the first lady Babi Tungo Kyagulanyi. We want to thank you fenga abakyala banno. We know what you go through ng'omukyala omwami wayingira politics more especially positioning ya president Kyagulanyi byayitamu family ebona automatically, but you've been there for him. Webale faba mwe migeji kubwa is because of bannamuganze bali banesi bakudanze nali nakimanya mwe kamba buli I knew nti namugo okudda nteeko okubanga ataddewo gye bayita force naye nga nkimanyi nti batakawo akaluka amazima n'obwenkanya nga tebasobola tuwangula mwenjagala bategeza mawogole tubadde n'ebitundu 9 ku 10 ate kamba buli n'ekyama nti Nina Rose yabadde abawujiza akalulu mukukabba mukola byonna yabawujiza akalulu. They couldn't win. Era wawuli Honorable Sam Teso yagamba nti nupu esensedde sembabule nupu esensedde nangati esensedde naye we shall sweep it. Njagala okutegeza eggwanga nti tebagobye nupu mu Uganda, tebagobye nupu sembabule kubanga nupu eriwo ku nsonga z'abantu ebiruma abantu bikyaliwo. Ffe waffe Mawogola oyinza okugamba tuli mulumbe because tetwalonze. Nze wange nga bwe mbagambye saawa 5 box busweepingiddwa batukolako buli kifuka kya fujjo. Naye waliwo moment jesinza kwerabira akaseere emmotoka za drone we zatugobera nga zinjiza mu katundu bayitayo yo kasaana ku movement ne tuyita mu kasenyi because I knew they had given them instructions. Omukazi mumutte. This I say kubanga nkimanyi message nali njifuna. Honorable va mu kalulu bwotakavaamu colleagues mwali ulidde mutyanga abagambye nti namugavudde mu kalulu mwena tewali yalikiriza nti because of okutisibwa nti nvudde mu kalulu, and I couldn't do that. Nagamba nedda despite the threats byonna bye mwogera bonna bye mutuma nteeka okusigala mu kalulu, and I remained there strong. Ngoyitaliza nakukiriza nti nyine ebigambo ebi bye bamperekereza, but I stood. Naye njagala obategeeza abasajja bangoba ku lunaku olwa 15. It was around 8:30 to 9. Kakati omutima gungamba nti tebakuttira eno mu byalo nga mumanyi villages olonga tukedde fe batulemesa ogaba declaration form, appointment letters basula banoonya buli gwe baali batebeza wiki namba nga buli gwe batebereza okuba nti asobola okukola nga agent waffe bannamuga diehard and stronghold baba genda bapiki nga mune babasiba abala ne badduka ne bawanganguka. People left their areas. Kati ate ng'olesaawe basiba towards nga wiki emu mu kalulu kati waliwo baali bakwata in the course of a month
nga oba wagira na mugaba kutumira bakutisa gwo botabiveeko oyo mukazi mugamba ave mukalu naye botabiveeko ne bagenda mu family zaabwe mu bazadde baabwe ne batisatiza muzadde woli tujja kukola bino. I looked at all that ne ngamba no. Era when nebaliza abaana abasigala nange bakansalazi bange bonna mbebaza. Tewali kansala ya withdrawing mu rest taliyo. N'abakyala abaami despite okutisibwa nsaba mukkirize mbebaze our counselors Maogola county yonna tewali kifo ky'NRM kyayitawo unopposed wona twateekawo abantu naye just no tewali mwana yatende wali anavaamu eyalemererwange wakaawe nga bayitiriza omukyokoza n'omukijjanya nga bagamba honorable katujje twebakewo. We kept together era I want to thank you colleagues for that unity. And I'm going to know as we move along, I'll fight hard. Okulaba nti gwe nasobola okwatirako mukwatirako in the interest of okulaba nga tukuma that unity. Abaana bagumye up to last. Njagala okubategeeza nti pichi z'abaana bwange zaakubwa zonna. Zonna. Pichi ne zikubwa. Up to now tucha repairing amapichi amamotoka ne gakubwa. So all this that happened njagala okubategeeza nti we are still strong. Walo gwenda byawandise comment wano ntigenda olime. Njagala bagamba bana Uganda. That's where you go wrong. Eno impunity ekoleddwa. Tetwazaalibwa mu parliament. Bana Uganda bonna tebakola mu parliament. But njagala okubategeeza kye tugezaako okusaba bwe bwenkanya. Mu byonna ebikolebwa. Akalulu kabamu okuwangula n'okuwangula. But impunity yonna yali mu kalulu ate tukolwako bannaffe. Era nsaba obbagamba nti byonna ebyakolebwa abamu they feel proud of it because bawuli abalina amaanyi mangi twabalabanga olina jana jawe box nagamba tugitutte mugende mu kabanje. I looked at them but twali mu church nga bangobye balyoke bakuba abaana bange omuna he came naga shoot her omuvuko mula nave maganaga please don't nina limba tunudde batera namuzo muganaga nti even you namutunya butuzenga nti you mwabana mwenjagala mbabuulire simwe musoose simwe musoose nze nabagamba before I came to parliament twali tukola emirimu. That is why ntimugezeza ko honorable Simanyigira honorable bakole bitya. Some of us have remained strong and solid and I want to encourage you mwabana mwabavuka. Money is not everything. Fena tunonya sente but money sente zigoberera bidala buli wo sente but those who sold off are even more miserable than for abasigaddewo. Ate fe tuli stronger because tuina will yabantu. We have the will of the people. So njagala okubasaba a moment. Let us signing it again. Excuse me. Bring I sign for you and you go. Banange mu who else has signed? I made it on Mulavio. I saw him around. Then I can sign you. Should I also do this? Bana Musas, a few minutes. Is that all? Yes. To government. Okay. Bana Musas, they bina to be called a municipal gitambla. So the irregularities is ali sembabule. Njagala okubayitira mu abamwala byebaluwa jina wandisa. Abamu inzo obutamanya lwachi we do some of these things. Twagala tubireke ku record. Nabagamba we are going to make our own history. Fama abasinga mwajjanga abantu babuza abana mugabava where did they come from? Little did you know nti Katonda asobola okuleta abakulembeze on board. Era njagala obategeeza mu aba national unity platform ekyo ekibiina kigenda kubeera very strong and stronger than how we have been. Ebbaluwa gye nabawandikire was very simple. Nawandikira electoral commission nga notifyinga nga mbagamba nti mmwe twagala obategeeza nti Mawogola county tebalonda. Era n'okubajjirayo emivuyo egyali mu kalulu. Ne bwe tunayogeranga nga tutadde ebintu bino ku record at times tujja kumenya abo abalijja. Ensonga esooka emmotoka ereeta obululu okuva Ntinda yasimbula nga 11 saawa 3. It was a Sunday saawa 3 ez'okumakya. Yatuuka Sembabule enkeera nga 12 saawa zaali 8:30. Emmotoka okuva Sembabule okuva Ntinda ogende Sembabule batandibulya literally woba ng'oluddewo nnyo. You can't go beyond 5 hours. Kale katugamente emotoka ezitowa. Kale at most mu 6 hours. Olo emotoka ezitoye nnyo. N'amale saawa 29 mu kkubo. Bwe batuuse emotoka eno tubabuuza these documents ze mulese mutuwe
serial numbers ze baba wadde nga ba dispatching emotoka returning officer nagamba tebabimpereza. We said no, this is very abnormal. We noted that as an anomaly. Era that demo abantu we took even an effort kubanga okureceiving ebintu kwagwa sawa nga musanvu nembagamba for some of us are not safe to go back to where we stay kubanga olwembeere yali etambula. Now echaddako enkeera nga ba dispatching obululu. Before twaina meeting eyokwogera, it was 14th meeting yokwogera kwebyo ng'okulonda bukunatambula fenna okuleeta okwemulugunya kwaffe. Kakati ekyabaawo ebintu ebimu ku bya raising bayali nsonga ya drones. Twalina ekizibu kya drones mu field to the extent nti police ya giving up. Police yali yava ku drones nga zikwata abaana ne zibasiba ne zireeta emisango sango till when bwe twayogerako ne RPC ne tumugamba drone zatandika ddi okubanga zizigenda okupickinga abantu mu field without the involvement of police. Kakati RPC nagamba aba drones temuda mukuleta wano bantu kubanga ovunaanyizibwa omukola si bwammwe. Kakati ekyo bwe police we stopping ne batandika nga ogenda obatiisatiisa nga bakusanga obakuba miggo ne bakujjawo ne bagenda ne bakusuula ewalala. That impunity nesigala. Kakati bwe twali mu meeting eyo ey'okweteekerateekera okulonda, returning officer Honorable Ssekikubo n'abuuza, by then I sent my agent. Returning officer Ssekikubo n'abuuza returning officer nti kana akalu kasobola okutambula mazima n'obwenkanya nga tukyalina drones ezikola effujjo ku bantu zibawamba constituencies unrest nyingi empalana mu bantu nyingi. Shall we have a free and fair election? Nakipasing ekyo ekibuuzo to the RDC. RDC yagamba omanyi nga wanaabaawo emikolo wabaawo embaga ereeta n'abatalina kujja, but we shall manage. Era ne bamubuuza nti osobola comparing issues za security ku mbaga? But for us it wasn't. Tetwakyewunya nnyo kubanga Sembabule ekyasoso district ekyasoso okubeera ne ba RDCs naye nga RDC ombuuzo obuvunaanyizibwa bwo bwabumanyi. Era RDC Kagayi Jane Francis ne RDC Faizo deputy ensi teribeerabira in the record of those who have served Sembabule. Njagala okubategeeza nti buli muntu wova mu leeniyo tukimanyi bulungi nti ba RDC bawagizi ba Mwami Museveni naye ate kibi RDC okukola bitali mu mandate yo. RDC yatambulira mu drone, RDC yakubira abaana essimu ezibatiisatiisa, RDC yagenda ku police nga bakuta omwana gwoba oyagala bakusonyiwe gamba nti owagira Mwami Museveni okola n'endagaano tutoyiddamu kuwagira Nuupu. Kati olwo omuntu oba omusikiriza obusinga yakubira abantu obusimu gwe baatu such things. So that is eyo office ya RDC ebya security ntubivaako. One time I asked nti kati gwe office ya RDC abaana basobola okujja mu office yo nga bazze kufuna bwenkanya nga RDC nti omuntu azze have issues of land nti RDC anyambe ngo baze okulaga side RDC agenda kadala natandika okuba campaigns. Era office eyo I'm telling you it's a very big disappointment. Nti ba RDC abamu some of them because of nines wabwe but most of them because ebintu ebiri outside their lane and mandate. Kakati muna ekolo twagera ku drone never promising and drone tezija kuba mu field. What happened in the next day? They added more drones ne bagataka abasirikale abalala. Nyembabule ekiri very disappointing and amazing. Esembabule district gyosanga nga bannaffe abamanyi nti balina obuyinza bafuna engoye z'amagye ne bazambajja ba kifeesi ng'omwana omumanyi nti oli muyaya asikirawo chapati naye nga ayambadde ekyambalo ky'amagye. Tulina omuvubuka amuyita Saamu asima ttooyi naye omusanga mu byambalo by'amagye. Naye omwana wa Nuupu asobola okukwatibwa n'asibwa kubanga bagamba bamusanze ne bereti ne basiba kaija ebbanga lyonna kubanga asomesa mu ssomero eritali mu mateeka naye ng'essomero eritali mu mateeka teriggalwanga the Nuupu School of Leadership. So ensonga ya security Sembabule yagaana. Era bwe twagenda mu kalulu nga buli omu it was for God and myself. Katonda nga yayamba oba Mukama n'ayamba. But we are hopeful try to lowooza nti bwe tunaba tukogenda mu kalulu bajja kufuna bannaffe interest in protecting abana Uganda, which did not happen. Come the D-Day 15th nga batikka ebyokulondesa ku mamotoka. What used to happen was nti bateeka ebyokulondesa ku mamotoka moving polling station by polling station jukira ba dispatching emotoka ezenjawulo ku different sub counties. So they dispatch them early enough ne ba moving a polling station by polling station ba dropping out beyongerayo because that makes work easier. Ne bana abannaffe aba monitoring ne bawerekera obululu. You know what happened? Bwe batuuka mu town council Matete bateka Matete ku police polling stations 19 nga ba boda be bazitambuza without security.
ne bagenda Matete Road 36 polling stations nga boda boda batambuza. Do you know what the drones did? They hijacked the border borders along the way ne babajjako box ne babutwala. So sawa zawiro mukaga some polling stations nga tezina materials. After some time ne babaleetera. Bagenda ogira obuma ku machaba biometric machines tezikola. Era mujukira sometime obajja electoral commission ngekusomesa about the biometric machines. But wagamba nti it was me who said nti buno obuma tebugenda kukola. I boldly said it. Nti buno obuma tebugenda kukola kuba nababukozesa tebabutegedde. Yet kwolo we baleta they were the cream of that process. What happened? Biometric machines never worked. Zabaga manti biometric tezigenda kukola because we had known NRM yale pretends registers ezebichipuli. What they wanted was withdrawing the registers are EC by force, but the registers are with the say that Buliaringa again or Clona Gabanga told him register. So that was one of their trick. And in the Chino Chokuta biometric machines, charity intentional. First of all, it was a deal within the EC, about half na deal never fighting a system. But still, no wabali chireseo, banobagendo cha they thought nti chija kuba nyocha ngo kubira ku biometric machine. Bagendo chizula ngo kubaka look machine kuinzo bakalubirira. That is why they intentionally, in the field, killed the machines. The baga machine tebukola. Say that they could allow the ballot stuffing. Okubo bululu. Neze chinuma mbino byonna biometric machines centers as gula is taxpayers' money. Over 400 million bagula biometric machines that did not function. Tezakola. Era nategezedwa mbu babadde bagambye electoral commission mbukati obuma bwakoze. Mbone bagamba tubutandise kubano ba local leaders. Mbu abamu ne bagamba tujja kulabika bubi. We shall look agire nga bwalemye wala atene bukola wano. So ndoza mukitegede it was intentional obuma okubutta kubanga kalukali balemye okubba. Because genuinely NRM yaite nawe jakalu. Yaite nawe nzakaja kubanga baka nonya abantu ne bawakana. And apart from the biometric machines, no kutambuliza ebintu kupichi. The warfare security took over the whole process. Ebyokulonda nga bitambuzibwa drones. Nga drones zijja ku polling station ne bakuba amasasi abantu baddukewo. Nga tewali go bayisikiriza wa supervisor wa NUP, agent wa Namuga nga tebamukiriza ku polling station. Bonna ne babagobako. Ebyo byonna bya happening nga tubulira returning officer. Paka tukana nga honorable Namuga kaluke matete kanemye nkatadde. It's returning officer amwita Gracious Alija ya Chigambanzi. Sawa weza suka munana yalita chakwata simu. Na nebo mukubira tasobola kwata. So at that moment I said akalutuka balekere. Ngemi go jikaba bane simba mukunzita from that moment waga anti mu shooting ne bagana okushootinga butwage na film ne bagala okunzi it's a drone. They wanted to cause accidents 3 times. I told my team, mumanyi mubaleke nga tetwagala bana bafe because I'm telling you it was going to be bloody. Maoga twafirwa mwana no nesinga tetwefuga. They would have killed many. So njaga kutegeze gwanga nti kano ketwalimu tekali kalulu. Era abantu bado say honorable Namugaba wangu tebampangude. Tebampangude era fetru ebalwa je nawandise nga nsaba mwami byabakama ategekera abantu be Maogola akalwa kamazima no bwenkanya. Number 2. Bachanoonya abaana bali ba agent ba Namuga reason twagana okusigninga declaration forms kubanga baba goba Mwami 7 mukozesa bubi obuyinza sawa eno aliwo mwana omuyanga honorable bwe nali nveeka nga namale nnaku 3 nga nsula ku nsiko nga gye bansanze emmere ne honorable yagala osobola okukiza nti omutima gwange gwakyuka nnyo namugamba nti awo naga honorable I mean kati ebintu mbirabanga bwe mbiraba awe mbuliza nti bano bemusiga bemusuza ku nsiko oba ozimba mwoyo gwa gwanga oba ozimba bumu oba oyongera okuzimba obutujju mu bantu ate nekisinga okunewisa ate banafu abasaidi eri mukole kye mukola mugende mukabanje you look at them n'omugamba nti sawa eno abamu kati bakuumibwa drones babawadde n'abasirikale abamu babakuume n'omugamba nti okakasa gwe weekuuma gwe weekuuma abantu just bakakana gwa nti no tetugenda kuttingana tetugenda kola ki but let's keep it as that naye sigidwa mu bantu chai venue it was in religious council bagenze wa president okuchala okumulabako then the first lady told them tibanange si mpisa yaffe butabawa byakulya but tetubirina we don't have boldly she said omuntu yenayinanga bashinaga ati
omuntu omuteka under house arrest tomukiriza genda gula byako bintu byakosa waka. So that means nti twalina okugula obuwunga ne tugula omuceere ne tugula ebintu ebiwera tubiteeke mu nyumba nga tweteekera akalulu ekyo kyalina okubeerawo. So bino byonna nga bitambula. Somebody might think for me bwe twalinga tugamba bannaffe ab'NRM ku nsonga y'effujjo mu kalulu abamu bakitwalanga ng'ekitono. They used to take it light. Naye ku luno bakkiriza obazze nga ba independent nga bamaze babba mu kamyufu k'NRM bwe bakkiriza nti bulijjo okubeera mu opposition is a hard decision. Era mujjukira obeekuba mu kalulu kaabwe everyone was like nti olaba abenda y'ennakalama beekubye what will happen nga tugenze mu general elections. So ngambawo obudde tuwayeemuko about wawe mulaba eggwanga and where we see ourselves in the next 5 years. Njagala okutegeeza eggwanga nti number 1 buli kyonna kyokolanga ng'olina obuyinza think about your country eggwanga lirowoozeeko. Number 2 kyabulabe ennyo okutambuliza bannansi ebweru w'amateeka nti buli w'otambulira ebweru w'amateeka oli tajja kuba na nsonga yonna. One will have no reason as to why yagoberera amateeka. Bw'oba n'omumenyi w'amateeka odiringa naye ng'omumenyi w'amateeka. Kizibu nnyo okuba n'omuntu amenya amateeka gwe nolowooza nti ojja kuba hambo. Ekyokusatu tuyina bannaffe bano manyi pulezidenti ndi muganda wa pulezidenti ndi Sezaala nazaala y'akawala akalungi nsubira mutabani waali Kawasa abo bagenda ne ba they overshoot power. Era ffe esemba buli badde obalaba ngobalaba amaanyi nnyo ngolaba amaanyi nnyo. Njagala okubategeeza simwe musoose you are not the first ones. Simwe musoose Uganda ngazi nnyo. Njagala okubategeeza mujja kubeerawo time will come tujja kuba tubasoma mu byafaayo. You'll be history. Number 4 ye mukulembeze w'eggwanga nti bino byonna nga bitambula abantu bavudde ne boogera ku mivuyo egyabadde mu kalulu abantu bavudde ne boogera ku kuti waiso ekyabadde wa Honorable Muwanga mumanyi ekitegeeza nolaba emirambo 10 nga gifiiridde mu maaso go. Mbadde ndaba omwami gwe balangiridde I don't remember his name gwe bawalangiridde wa mu Honorable Muwanga Kivumbi badde bamuyitaani I'm forgetting his name. Muchibi? Is he Muchibi? I'm yet to find out. Agambye nti Muwanga Kivumbi yabadde n'embazzi mu mmotoka. Manyi ebintu ebimu ogenda n'obyogera kati nganze obaga nti training abayeekera. Era nabaga nti wembanga nsobola ogenda ne training abayeekera ewange. Then eno government esana ku resigning kubanga terina intelligence. Ekizibu kyakyasinze okufuna government eno intelligence yayo yakola lugambo na kwenoonyeza kyakulya. Oli agaba mawulire gasobola mufunira ssente. Si mawulire gayamba gawanga genda maaso. When nali nakatandika ku interacting with you people on social media nabagamba nti tulina ebizibu bibiri. Number 1 obukulembeze bwononese. That's the issue of governance. Number 2 nembagamba institutions of government ebitongole bya government bifudde. Omuntu bwakuttira ebyo bibiri you have no country. Leadership obukulembeze that is political leadership and institutional setup. Chovola bantu kati osanga omuntu kubanga aliranye geno muhozi ngasobola okubira abesefusi n'apangisa drone n'abatwala mu field batugomya abantu nga basasudde. Omukulu Dezi yagambye abantu